Yes, mbandiriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya eno bagita Afudde TV jimba tumedeka abali kata ne Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti mwebale nnyo kubanga munfollowinga Kitalo munange waliwo father ow'amaanyi afudde mu ntiisa mbina maaso ngenda kwambe kutuusako Pastor Bugingo Takikiliza bwate mukwano gwe bwakoze ki bwaluzinze obulamu ngenda kwambe kutuusako maaso songa ate n'okuziika mama wa Gravity omutuju ekiro mulumbe side ze potipoti ngenda kuba nabembe kutusako maaso mwasibye mutya muli mutya bagita Afudde TV comment section weri yawo bakabuntira mu comment section tosigala nga ogifollowing bagita Afudde TV abali Saudi Arabia abasinza mu ggwanga erya Qatar mu kibuga kye bayita Doha mbatumiddeko nembeebaza nembagamba nti muli b'amaanyi nnyo Afudde TV nyingirewo n'amawulire agamu kwago agatrending akadde kano Pastor Bugingo munange bwatyo mukwano gwe bwafiidde mu accident ebadde ey'amaanyi manyi abasinga bamanyi ti bapastor tobeera na mikwano gyabwe ba Reverend munange Sebon abadde mukwano nnyo gwa Pastor Rosias Bugingo era bwatyo munange bwakoze ki bwalugenze era nga Pastor Bugingo munange y'omu ku abakoze ki abakonfamize amawulire gano ku social media alozi zaabwe bwetegeeza bungi bagamba nti essaza ekkulu eri embalala mu Eklezia Katolika lifulumizza enteekateeka y'okukungubagira n'okuziika omusaseredooti Reverend Father Wycliffe Byamugisha eyafiidde mu kabenje eggulo ng'ava okusoma emmisa. Faaza Byamugisha yatamanyiganye ne Kabangali mu bitundu by'Ekabangoma Ibanda abadde aweereza ku Nyabuhike Center nga chaplain waayo. Kansala w'essaza ekkulu eri embalala Reverend Father Mukasa bali ku ddembe agambye nti Faaza Byamugisha aziikwanca ku Lwokubiri ennaku z'omwezi 22 mulimbo ku Lutiko e Nyamitanga. Abambadde balowooza nti owono bulaza wa Pastor Bugingo ne munange si bulaza we just babadde ba mukwano. Manyi kala nnaku z'abantu balowooza nti eddiini katugeze nti Abasiraamu omusiraamu talina kukwatagana na mulokole, omulokole talina kukwatagana na mukristaayo, talina kukwatagana na mukatuliki. Nedda, ebyo tebiriiwo. Ono just abadde mukwano gwa Pastor Bugingo abadde seyaawe era nga Pastor Bugingo y'omu ku abakonfamizi amawulire ag'okufa kw'omusajja mukulu ono Reverend Wycliffe Byamugisha yafiidde mu kabenje kabadde k'amaanyi baaba kabadde k'amaanyi akabenje kabadde super kabadde kazibu nnyo ali tayinza kuwona bannange. Omanyi muno mu nsi waliwo accident omuntu gyagwako nga kiba kizibu okuwona gemazima nga kiba kizibu okuwona. Dengere emmotoka eyo yakoze eki yemugize yemunyize emukubye nemusaanyaawo. Kitalo nnyo Bambi bitalo bya ntiisa Amaziiga ago kawuka ku side eyo. Mbeebaza bagamba nti mungera okubanga mugifollowing ate musubscribinge munyige ne kale ono munanga abadde just mukwano gwa mukulu Bugingo tebalinawe bagattira musaayi nga abasinga badde balowooza nti kubanda beeko ku amawulire ku mukoto gwa Phoenix Browser abamu bawandiise nga bagamba nti ono abadde bulaza wa Pastor Bugingo. Nedda just babadde baseeya abadde ba mukwano naye asinga bakyewunyiza nnyo okuba nti no nabadde mukwano gwa Pastor Bugingo asinga bakyewunyiza naye nga munange ensi bwetyo bwetambula ne mukulu Bugingo siba nayo mikwano gye munaaye asinga bakyewunyiza. Omumanyi Pastor Bugingo abasinga asooka bafuma nakola ki naleka abakolako omukwano yavumanga Mama Fiina naye kati saaza Mama Fiina jika Mama Fiina musamize yamala nakola ki n'ateera Pastor Bugingo agenda ateera mpola ye nga naye olinga abadde buli omu amuyisaamu eggaali abasiraamu abayisaamu eggaali abasamize abayisaamu eggaali abakristaayo abayisaamu eggaali naye kati agenda akola ki agenda abivaako mpola kiwala abasinga bakoze ki kiwala basinga bakyewunyiza nnyo kubanga ono Father owa Reverend Father Wycliffe Byamugisha teyabadde mukwano gwe. Munange byebyo muku ebitrending akadde kano ku social media bwatyo Reverend bweyafiidde mu kabenje naye nga eyabadde avuga Kabangali yaleese obuzibu yayitira akabenje kano kakozinga yabadde avuga sipiidi ayina atagalamuko n'ava ku mukono gwe ng'omanyi ebiseera nga tubeera ku nguudo okwo ng'omuntu ovuga emmotoka naye ebiseera ebisinga
oluusi oli akwetera okukozinga akabenje nga gwe obadde ovuga bulungi n'akwetera okuluzinga control ng'emmotoka ebadde etambula bulungi ebadde eri kiriya n'akwetera okuva okutaggala okutalantuka dengera Fuso Fuso naye yakoze ki yalugendiddemu ne pasita naye yalugenderamu bw'atyo naye nga yakozinze accident ino yadde avuga kabangali yadde kabangali anga olabo kabangali wa poliisi yabadde avuga yakozinze accident eno yabadde avuga speed ng'avuga bubi tubagambye nti ku kkubo beera stand by oluusi oyinza okuba ng'ovuga bulungi ate olina kozinga okukola ki okufuna akabenje n'aleeta emmotoka noyagala omuviire ayina n'olugwamu kati kyekyatuuse ku Reverend Father Wycliffe Byamugisha agenda kubaziikibwa olunaku olw'enkya Bitalo mulimbo balina bo babaziika bo bano bannaddiini baba n'awantu waabwe bakola ki babaziika era gye bagenda okuba nga bakola ki gye bagenda okuba nga bamuziika Bitalo Maziiga biwoobe ku sayidizi eyo esaza bwete bwe yafiiriddwa munnange bikaabya naye munnange ebintu byakuguma kukankana mitima nakola ki nakwebaza Katonda obulamu bw'abadde amuwadde ebbanga lyamaze ku nsi kubanga tewakyali kyakuzza akadde kano tewakyali kyakuzza afudde ono agenze obulamu bwobwo tubukoze ki awo we bukomye mbaagala nnyo mwenna era nembeebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifule nga basinga no badde balowooza nti oba oliawo pasita si pastor just Reverend Father si pastor just Reverend Father yakoze ki yafudde kubanga waliwo information nyingi badde ekola ki nyingi badde etambula ku mitimbagano eja social media mukulu Bugingo y'omu ku abakoze ki abasisa okubanga baanawunsinga amawulire gano bwetegeeza obulungi ku mukutu ogwa Phoenix browser Bitalo Maziiga gokka kusadi ya family ya musajja mukulu Reverend Wycliffe Byamugisha Katonda abagumye kusaana emikwano gye bonna ayongere okubanga abagumya kubanga obulamu bwo bwe butyo tetwafuna bwaddembe gibamiranga majja kusaana amagenda obulamu bwo tetwafuna bwaddembe baaba tetwafuna bwaddembe tiyalina bulamu ng'ali mirembe kizibu kubanga essaawa yonna bukola ki essaawa yonna busaanawo bulamu tetwafuna bwaddembe ekyo kyo bannange musajja akiyimbako ng'agamba nti obulamu twakola ki tetwafuna bwaddembe tewate Reverend bwakoze ki bwafudde kubanga olunaku olweggulo badde bamusuubira ku mukolo ogumu nga basuze bateesiteese bakoze ne pulaani bagenza okulya nti tebanegwe twakoze ne pulaani nti ate emmotoka temusaanyizaawo emmotoka temunyize era abasinga bakyewunyiza abatuuze bonna bakiwunyiza ne bagambye ekiki Reverend emmotoka emunyize gamba nga tebakisuubira okubayita okufa kintu kizibu nnyo ebise bisinga omuntu ne waba mulwadde era oluusi agenda okufa nga tokisuubira gamba okufa kugwa bugwi munange Bitalo nnyo ku sayidi eyo nga avudde nga zikusaliza eno ewa Gravity omutujjo Gravity omutujjo anteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso mama agenda kubaziikibwa olunaku olwali wali saliza wali enyatabuma kale bakayita nyatabuma saliza wali Fort Portal yagenda okuba nga aziikibwa abagala okuba nga mugenda okuziika genda Fort Portal otuuke mu tawuni obagambe nti njagala kugenda nyatabuma bakayita nyatabuma akatundu tebagenda okuba nga bamuziika mukyala abadde bwa bantu mukaalaako akafaako abadde muntu w'abantu ne munnange okwo kwe kufa bwe kutyo okufa bwe kutyo Maziiga gokka kusaidizeyo biwoobe ntiisa miranga osaidi yaani kusaidi ya Gravity omutujju Bitalo nnyo bikaabya nga agenda kubaziikibwa olunaku olwaleero abakungubazi batandise okuba nga bakola ki batandise okuba nga beeyiwanduza balengera abamu ku bakozi ab'ama TV radio abayimbi
olunaku olugula abayimbi abamu basuze naye eggulo basuzeeyo abasinga bakedde kukola ki bakedde kugenda kubanga ndabyeko ba Jasmine ba Shakira abamu bakedde genda lwalira abamu bagenze leero musubscribinge Afudde TV yujimba bulungi mwera